Enjiri nga bwe yawandiikibwa Makko. Essuula esooka. Okusooka kw'enjiri ya Yesu Kristo omwana wa Katonda. Nga bwe kyawandiikibwa mu nnabbi Isaaya nti, laba, nze ntuma omubaka wange mu maaso go, alirongoosa oluguudo lwo. Eddoboozi lye ayogerera waggulu mu ddungu nti, mulongoose oluguudo lwa Mukama, mulungamye amakubo ge. Yokaana yajja eyabatiza mu ddungu, n'abuulira okubatizibwa okw'okwenenya olw'okuggyibwako ebibi. N'ensi yonna ey'e Buyudaaya n'ab'e Yerusaalemi bonna ne bavaayo ne bajja gy'ali ne babatizibwa ye mu mugga Yoludaani nga baatula ebibi byabwe. Ne Yokaana yayambalanga byoya bya ŋŋamira n'olukoba lw'eddiba mu kiwato kye, ng'alya nzige n'omubisi gw'enjuki ez'omu nsiko. N'abuulira ng'agamba nti, ajja ennyuma wange y'ansinga amaanyi, so sisaanira kukutama kutuggulula lukoba lwa ngatto ze. Nze nababatiza n'amazzi, naye oyo alibabatiza n'Omwoyo Omutukuvu. Awo olwatuuka mu nnaku ezo, Yesu n'ava e Nazaaleesi eky'e Ggaliraaya, n'ajja okubatizibwa Yokaana mu Yoludaani. Amangwago bwe yava mu mazzi, n'alaba eggulu nga liyulise, n'Omwoyo ng'ali ng'ejjiba ng'akkakuye, n'eddoboozi ne lifuluma mu ggulu erigamba nti, ggwe mwana wange gwe njagala, gwe nsanyukira ennyo. Amangwago Omwoyo n'amugobera mu ddungu. N'amalayo mu ddungu ennaku 40 ng'akemebwa Setaani, n'aba wamu n'ensolo, bamalayika ne bamuweereza. Awo oluvannyuma Yokaana ng'amaze okuweebwayo, Yesu n'ajja e Ggaliraaya ng'abuulira Enjiri ya Katonda, ng'agamba nti, ekiseera kituuse, obwakabaka bwa Katonda busembedde, mwenenye mukkirize Enjiri. Bwe yali ng'ayita ku lubalama lw'ennyanja ey'e Ggaliraaya, n'alaba Simooni ne Andereya muganda wa Simooni nga basuula emigonjo mu nnyanja, kubanga baali bavubi. Yesu n'abagamba nti, mujje muyite nange, ndibafuula abavubi b'abantu. Amangwago ne baleka awo emigonjo ne bagenda naye. Bwe yasemberayo mu maaso katono, n'alaba Yakobo omwana wa Zebbedaayo ne Yokaana muganda we, abo bombi baali mu lyato nga bayunga emigonjo. Amangwago n'abayita ne baleka awo kitaabwe Zebbedaayo mu lyato ng'ali n'abo abakolera empeera, ne bamugoberera. Ne bayingira e Kaperunawumu. Amangwago ku lunaku lwa Ssabbiiti n'ayingira mu kkuŋŋaaniro n'ayigiriza. Ne bawuniikirira olw'okuyigiriza kwe, kubanga yabayigiriza nga yennyini buyinza, so si ng'abawandiisi. Amangwago mu kkuŋŋaaniro lyabwe mwalimu omuntu aliko dayimooni omubi, n'akaaba ng'agamba nti, otuvunaana ki, Yesu ow'e Nazaaleesi? Ozze kutuzikiriza? Nkumanyi ggwe, gw'oli mutukuvu wa Katonda. Yesu n'amuboggolera ng'agamba nti, bunira muveeko. Dayimooni n'amutaagula, n'akaaba n'eddoboozi ddene n'amuvaako. Ne beewuunya bonna, ne beebuuzaganya nga bagamba nti, kiki kino? Okuyigiriza kujja. Alagira n'obuyinza dayimooni ne bamuwulira. Amangwago ettutumu lye ne libuna ensi yonna eriraanye Ggaliraaya. Amangwago bwe baafuluma mu kkuŋŋaaniro, ne bagenda wamu ne Yakobo ne Yokaana mu nnyumba ya Simooni ne Andereya. Awo nnyina mukazi wa Simooni yali ng'agalamidde ng'alwadde omusujja. Amangwago ne bamubuulira bw'ali, n'ajja n'amukwata ku mukono n'amugolokosa, omusujja ne gumuwonako, n'abaweereza. Awo olw'eggulo enjuba ng'egudde, ne bamuleetera abalwadde bonna n'abo abaaliko dayimooni. N'ekibuga kyonna ne kikuŋŋaanira mu wankaaki. N'awonya bangi abaali balwadde endwadde nnyingi, n'agoba dayimooni bangi, n'atabaganya kwogera kubanga baamumanya. Awo mu makya ennyo nga bukyali kiro, n'agolokoka n'afuluma n'agenda mu ddungu n'asabira eyo.
Simooni n'abo abaali naye ne bamugoberera, ne bamulaba ne bamugamba nti, “Bonna bakunoonya.” N'abagamba nti, “Tugende awalala mu bibuga ebiri okumpi mbuulire n'eyo, kubanga ekyo kye najjirira.” N'ayingira mu makuŋŋaaniro gaabwe mu Ggaliraaya yonna, ng'abuulira, ng'agoba dayimooni. Omugenge n'ajja gy'ali ng'amwegayirira, ng'amufukaamirira ng'amugamba nti, “Bw'oyagala oyinza okunnongoosa.” N'amusaasira n'agolola omukono gwe, n'amukwatako n'amugamba nti, “Njagala, longooka.” Amangwago ebigenge bye ne bimuwonako n'alongooka. N'amukuutira nnyo amangwago n'amusindika n'amugamba nti, “Laba, tobuulirako muntu, naye genda weeyoleke eri kabona, oweeyo olw'okulongooka kwo Musa bye yalagira okuba omujulirwa gye bali.” Naye n'afuluma n'asooka okukibuulira ennyo n'okubunya ekigambo, n'okuyinza n'atayinza Yesu okuyingira nate mu kibuga mu lwatu, naye yali bweru mu malungu, ne bajja gy'ali nga bava wonna wonna. Makko essuula eyokubiri. Awo ennaku bwe zaayitawo n'ayingira nate mu Kaperunawumu, ne kiwulirwa ng'ali mu nju. Ne bakuŋŋaana bangi n'okugyawo ne batagyawo nate newaakubadde mu mulyango, n'ababuulira ekigambo. Ne bajja abaaleeta omulwadde akoozimbye nga bamwetisse bana. Naye bwe baalemwa okumusemberera olw'ekibiina, ne babikola waggulu ku nnyumba we yali, ne bawummulawo ekituli, ne bamusiza ku kitanda akoozimbye kwe yali agalamidde. Yesu bwe yalaba okukkiriza kwabwe, n'agamba akoozimbye nti, “Mwana wange, ebibi byo bikuggiddwako.” Naye waaliwo abawandiisi abamu nga batudde nga balowooza mu mitima gyabwe nti, “Ono kiki ekimwogeza bw'atyo? Avvoola, ani ayinza okuggyako ebibi wabula omu, ye Katonda?” Amangwago Yesu bwe yategeera mu mwoyo gwe nga balowooza bwe batyo munda yaabwe, n'abagamba nti, “Kiki ekibalowoozesa ebyo mu mitima gyammwe? Ekyangu kiruwa? Okugamba akoozimbye nti ebibi byo bikuggiddwako, nanti ki okugamba nti golokoka, weetikke ekitanda kyo ogende? Naye mumanye ng'Omwana w'Omuntu alina obuyinza ku nsi okuggyako ebibi.” N'agamba akoozimbye nti, “Nkugamba, golokoka, weetikke ekitanda kyo oddeyo mu nnyumba yo.” N'agolokoka ne yeetikka amangwago ekitanda, n'afuluma mu maaso gaabwe bonna. Awo ne beewuunya bonna ne bagulumiza Katonda nga bagamba nti, “Tetulabangako bwe tuti.” N'avaawo nate n'agenda ku lubalama lw'ennyanja, ebibiina byonna ne bajja w'ali n'abayigiriza. Awo bwe yali ng'ayita, n'alaba Leevi omwana wa Alufaayo ng'atudde mu ggwolezo, n'amugamba nti, “Yita nange.” N'agolokoka n'ayita naye. Awo bwe yali ng'atudde mu nnyumba y'oyo ng'alya, abawooza bangi n'abalina ebibi ne batuula wamu ne Yesu n'abayigirizwa be, kubanga baali bangi abaagenda naye. Abawandiisi ab'omu Bafalisaayo bwe baamulaba ng'alya wamu n'abalina ebibi n'abawooza, ne bagamba abayigirizwa be nti, “Alya era anywera wamu n'abawooza n'abalina ebibi.” Awo Yesu bwe yawulira n'abagamba nti, “Abalamu tebeetaaga musawo wabula abalwadde, sajja kuyita batuukirivu wabula abalina ebibi.” Awo abayigirizwa ba Yokaana n'Abafalisaayo baali nga basiiba, ne bajja ne bamugamba nti, “Kiki abayigirizwa ba Yokaana n'abayigirizwa b'Abafalisaayo ekibasiibya, abayigirizwa abo nga tebasiiba?” Yesu n'abagamba nti, “Abaana b'obugole bayinza batya okusiiba awasizza omugole ng'ali nabo? Mu biro byonna bali naye awasizza omugole, tebayinza kusiiba. Naye ennaku zirituuka
awasizza omugole lwali baggyibwako ne balyoka basiiba ku lunaku olwo. Tewali muntu atunga ekiwero eky'olugoye oluggya ku kyambalo ekikadde. Bwe kiba kityo, kiri eky'okukizibaawo kikutula kiri ekikadde, ekiggya ekituli ne kyeyongera. Era tewali muntu afuka omwenge omusu mu nsawo ez'amaliba enkadde. Bwe kiba kityo, omwenge gwabya ensawo ez'amaliba, omwenge ne gufafaagana, n'ensawo ez'amaliba zoonooneka, naye omwenge omusu gufukibwa mu nsawo ez'amaliba empya. Awo olwatuuka yali ng'atambula mu nnimiro ku lunaku lwa Ssabbiiti, abayigirizwa be ne batanula okugenda nga banoga ebirimba. Abafalisaayo ne bamugamba nti, “Laba, kiki ekibakoze eky'omuzizo ku lunaku lwa Ssabbiiti?” N'abagamba nti, “Temusomangako Dawudi kye yakola? Bwe yali nga yeetaaga n'alumwa enjala ye n'abo be yali nabo. Bwe yayingira mu nnyumba ya Katonda, Abiyasaali bwe yali nga ye kabona asinga obukulu, n'alya emigaati egy'okulaga egy'omuzizo okuliibwako wabula bakabona, n'agiwa ne be yali nabo.” N'abagamba nti, “Ssabbiiti yabaawo ku lwa muntu, so omuntu si ku lwa Ssabbiiti, bwe kityo Omwana w'Omuntu ye Mukama wa Ssabbiiti nayo.” Makko essuula ey'okusatu. N'ayingira nate mu kkuŋŋaaniro, mwalimu omuntu eyalina omukono ogukaze. Ne bamulabirira obanga anaawonyeza ku lunaku lwa Ssabbiiti era bamuloope. N'agamba omuntu eyalina omukono ogukaze nti, “Yimirira wakati awo.” Awo n'abagamba nti, “Kye kirungi ku lunaku lwa Ssabbiiti okukola obulungi, nanti ki okukola obubi? Kuwonya bulamu, nanti kikutta?” Naye ne basirika busirisi. Bwe yabeetoolooza amaaso n'obusungu, ng'anakuwadde olw'okukakanyala kw'emitima gyabwe, n'agamba omuntu nti, “Golola omukono gwo.” N'agugolola, omukono gwe ne guwona. Amangwago Abafalisaayo ne bavaamu ne bateesa n'Abakerudeyaani ku ye nga bwe banaamuzikiriza. Awo Yesu n'abayigirizwa be ne bagenda ku nnyanja. Ebibiina bingi ne bimugoberera ebyava e Ggaliraaya ne Buyudaaya, ne Yerusaalemi, ne Idumaaya, n'emitala wa Yoludaani, n'abaliraanye e Ttuulo ne Sidoni. Ekibiina kinene bwe baawulira bye yakola, ne bajja gy'ali. N'agamba abayigirizwa be eryato ettono limubeerenga kumpi, ebibiina bireme okumunyigiriza, kubanga yawonya bangi, n'okuggwa abalwadde ne bamugwako bamukwateko, bonna abaali balina ebibonoobono. Dayimooni ababi nabo bwe baamulaba ne bagwa mu maaso ge, ne bakaaba nga bagamba nti, “Ggwe Mwana wa Katonda.” N'abakuutira nnyo baleme okumwatiikiriza. Awo n'alinnya ku lusozi, n'abayita gy'ali baayagala, ne bagenda gy'ali. N'ayawulamu 12 okubeeranga wamu naye, era abatumenga okubuulira, n'okuba n'obuyinza okugobanga emizimu. Simooni n'amutuma erinnya Peetero, ne Yakobo omwana wa Zebbedaayo, ne Yokaana muganda wa Yakobo, nabo n'abatuuma amannya Bowanerege, amakulu gaalyo nti baana ba kubwatuka, ne Andereya, ne Firipo, ne Batolomaayo, ne Matayo, ne Tomasi, ne Yakobo omwana wa Alufaayo, ne Sadaayo, ne Simooni Omukananaayo, ne Yuda Isukalyoti ye yamulyamu olukwe. N'ajja mu nnyumba, ekibiina ne kikuŋŋaana nate, n'okuyinza ne batayinza na kulya mmere. Awo ababe bwe baawulira ne bafuluma okumukwata, kubanga baagamba nti alaluse. Awo abawandiisi abaaserengeta okuva e Yerusaalemi ne bagamba nti alina Beeruzebuli, era nti agoba dayimooni ku bwamukulu wa baddayimooni. N'abayita gy'ali n'abagambira mu ngero nti, “Setaani ayinza atya okugoba Setaani? Obwakabaka bwe bwawukana mu bwo bwokka, obwakabaka obwo tebuyinza kuyimirira. N'ennyumba bwe yawukana mu yo yokka,
ennyumba eyo teriyinza kuyimirira. Era oba Setaani yeegolokokeddeko ye yekka n'ayawukanamu, tayinza kuyimirira, naye aggwaawo. Naye tewali muntu ayinza okuyingira mu nnyumba y'omuntu ow'amaanyi okunyaga ebintu bye, nga tasoose kusiba oyo ow'amaanyi n'alyoka anyaga ennyumba ye. Mazima mbagamba nti abaana b'abantu balisonyiyibwa ebibi byabwe byonna n'obuvvoozi bwabwe bwe balivvoola bwonna, naye oyo yenna anavvoolanga Omwoyo Omutukuvu talina kusonyiyibwa emirembe n'emirembe, naye azzizza omusango gw'ekibi eky'emirembe n'emirembe, kubanga baayogera nti alina dayimooni. Awo nnyina ne baganda be ne bajja ne bamutumira ne bamuyita nga bayimiridde wabweru. N'ekibiina kyali kitudde nga bamwetoolodde, ne bamugamba nti, “Laba, nnyoko ne baganda bo bali wabweru bakunoonya.” N'abaddamu ng'agamba nti, “Mmange ye ani ne baganda bange?” N'abeetoolooza amaaso abaali batudde enjuuyi zonna nga bamwetoolodde, n'agamba nti, “Laba, mmange ne baganda bange. Kubanga buli muntu yenna anaakolanga Katonda by'ayagala, oyo ye muganda wange, ye mwannyinaze, ye mmange.” Makko essuula eyokuna. Ate n'atanula okuyigiriza ku lubalama lw'ennyanja. Ekibiina kinene nnyo ne kikuŋŋaanira w'ali, n'okusaabala n'asaabala mu lyato, n'atuula mu nnyanja, ekibiina kyonna ne kibeera ku nnyanja ku ttale. N'abayigiriza bingi mu ngero, n'abagamba mu kuyigiriza kwe nti, “Muwulire, laba, omusizi yafuluma okusiga. Awo olwatuuka bwe yali ng'asiga, ezimu ne zigwa ku mabbali g'ekkubo, ennyonyi ne zijja ne zizirya. N'endala ne zigwa awali enjazi awatali ttaka lingi, amangwago ne zimera, kubanga ettaka teryali ggwanvu. Enjuba bwe yayaka ne ziwotookerera, era kubanga tezaalina mmizi ne zikala. Endala ne zigwa awali amaggwa, amaggwa ne galoka, ne gazizisa ne zitabala bibala. Endala ne zigwa ku ttaka eddungi, ne zibala ebibala, ne bikula ne byeyongera, ne zizaala okutuusa 30, era okutuusa 60, era okutuusa 100. N'agamba nti, alina amatu ag'okuwulira awulire. Awo bwe yali yekka, abo abaali bamwetoolodde ne 12 ne bamubuuza ku ngero ezo. N'abagamba nti, “Mmwe mwaweebwa ekyama ky'obwakabaka bwa Katonda, naye bali ab'ebweru byonna bibabeerera mu ngero, bwe balaba balabe ne bateetegereza, era bwe bawulira bawulire ne batategeera, mpozzi baleme okukyuka nate okusonyiyibwa.” N'abagamba nti, “Temumanyi lugero luno? Kale mulitegeera mutya engero zonna? Omusizi asiga kigambo. Bano be ku mabbali g'ekkubo, ekigambo we kisigibwa, awo bwe bawulira, amangwago Setaani n'aggyamu ekigambo ekyasigibwa mu bo. Ne bano bwe batyo be bali abasigibwa awali enjazi, abo bwe bawulira ekigambo, amangwago bakikkiriza n'essanyu, ne bataba na mmizzi mu bo, naye bamala ekiseera kitono, awo bwe wabaawo okulaba ennaku oba okuyigganyizibwa olw'ekigambo, amangwago beesittala. N'abalala be bali abasigibwa awali amaggwa, abo bwe bawulira ekigambo, awo emitawaana gy'ensi n'obulimba bw'obugagga n'okugamba kw'ebirala byonna bwe biyingira biziza ekigambo ne kitabala, n'abo be bali abasigibwa awali ettaka eddungi, abawulira ekigambo, abakikkiriza, ababala ebibala 30, n'60, n'100. N'abagamba nti, “Ettabaaza ereetebwa okuteekebwa munda w'ekibbo, nanti kimunda w'ekitanda n'etiteekebwa waggulu ku kikondo. Kubanga tewali kikwekebwa, naye kirimanyibwa, newaakubadde ekyasibibwa, naye kirirabika lwatu. Buli alina amatu ag'okuwulira awulire.” N'abagamba nti, “Mwekuume kye muwulira. Mukigera mwe mugera, nammwe mwe muligererwa era mulyongerwako.”
kubanga alina aliweebwa, n'atalina aliggyibwako n'ekyo ky'ali nakyo. N'agamba nti, obwakabaka bwa Katonda bwe buti, ng'omuntu bw'amansa ensigo ku ttaka, ne yeebaka n'agolokoka ekiro n'emisana, n'ensigo n'emeruka n'ekula, ye nga tamanyi bw'emeruse. Ensi ebala yokka, okusooka kalagala, ate kirimba, ate eŋŋaano enkulu mu kirimba. Naye emmere bw'eyengera, amangwago assaako ekiwabyo, kubanga okukungula kutuuse. N'agamba nti, tunaabufaananya tutya obwakabaka bwa Katonda? Nantiki tunaabunyonnyolela ku kifaananyi ki? Bufaanana ng'akaweke aka kaladaali, ako bwe kasigibwa mu ttaka, newankubadde nga ke katono okukira ensigo zonna eziri mu nsi, naye bwe kasigibwa kakula, kaba kanene okukira enva zonna, kasuula amatabi amanene, kale ennyonyi ez'omu bbanga ne ziyinza okutuula wansi w'ekisiikirize kyagwo. N'abagamba ekigambo mu ngeri nnyingi ng'ezo, nga bwe bayinza okukiwulira, kyeyogera nabo awatali lugero, naye n'ategeeza ng'abayigirizwa be ye byonna mu kyama. Awo ku lunaku olwo bwe bwali buwungedde, n'abagamba nti, tuwunguke tutuuke emitala w'eri. Bwe baaleka ekibiina ne bamutwalira mu lyato nga bwe yali. Era n'amaato amalala gaali naye. Awo omuyaga mungi ne gujja, amayengo ne gayiika mu lyato, n'eryato lyali nga ligenda okujjula. Ye yennyini yali yeebase mu kiwenda ku kikugu, ne bamuzuukusa ne bamugamba nti, omuyigiriza, tofaayo nga tufa? N'azuukuka n'aboggolera omuyaga, n'agamba ennyanja nti, sirika, teeka. Omuyaga ne gukkakkana, n'eba nteefu nnyo. N'abagamba nti, kiki ekibatiisa? Temunnaba kuba na kukkiriza? Ne batya entiisa nnene, ne bagambagana nti, kale ono ye ani? Kubanga omuyaga n'ennyanja bimuwulira. Makko essuula ey'okutaano. Ne batuuka emitala w'ennyanja mu nsi y'Abageraseni. Bwe yava mu lyato, amangwago omuntu eyaliko dayimooni yava mu ntaana n'amusisinkana, eyasulanga mu ntaana nga tewakyali muntu ayinza kumusiba newankubadde mu lujegere, kubanga emirundi mingi yateekebwako mu masamba ne mu njegere, enjegere n'azikutula, n'amasamba n'agamenyaamenya, ne wataba muntu w'amaanyi okumusobola. Naye bulijjo ekiro n'emisana yakaabiranga mu ntaana ne ku nsozi, ne yeesala n'amayinja. Bwe yalengera Yesu ng'akyali wala, n'addukana n'amusinza n'akaaba n'eddoboozi ddene ng'agamba nti, onvunaana ki, Yesu Omwana wa Katonda ali waggulu ennyo? Nkulayiza Katonda tombonereza. Kubanga yamugamba nti, vva ku muntu ono ggwe dayimooni. N'amubuuza nti, erinnya lyo gw'ani? N'amugamba nti, erinnya lyange Ligyoni, kubanga tuli bangi. N'amwegayirira nnyo aleme okubagoba mu nsi eyo. Awo ku lusozi waaliwo eggana ly'embizzi ddene nga zirya. N'amwegayirira ng'amugamba nti, tusindike mu mbizzi tuziyingiremu. N'amukkiriza. Dayimooni n'avaamu n'ayingira mu mbizzi, eggana ne lifubutuka ne liserengetera ku bbanga mu nnyanja. Zaalinga 2,000 ne zifiira mu nnyanja. Awo abaali bazirunda ne badduka ne babuulira ab'omu kibuga n'ab'omu byalo, ne bajja okulaba ebibaddewo bwe biri. Ne batuuka awali Yesu, ne balaba eyaliko dayimooni ng'atudde, ng'ayambadde ng'alina amagezi, oyo eyaliko Ligyoni, ne batya. Abaalaba ne babannyonnyola ebimubaddeko oyo eyaliko dayimooni era n'eby'embizzi. Ne batanula okumwegayirira okuva mu nsalo zaabwe. Awo bwe yali ng'asaabala mu lyato, oyo eyaliko dayimooni n'amwegayirira abeere naye. N'atamuganya, naye yamugamba nti, genda eka mu babo, obabuulire bwe biri, ebikulu Katonda by'akukoledde,
ne bw'akusaasidde. N'agenda n'atanula okubuulira mu Dekapoli bwe biri ebikulu Yesu bye yamukolera. Abantu bonna ne beewuunya. Awo Yesu bwe yawunguka nate mu lyato n'atuuka emitala, ebibiina bingi ne bikuŋŋaanira w'ali, ye ng'ali kumpi n'ennyanja. Omu ow'oku bakulu b'ekkuŋŋaaniro erinnya lye Yayiro n'ajja bwe yamulaba n'avunnama ku bigere bye n'amwegayirira nnyo ng'agamba nti, “Omuwala wange omuto ali kumpi n'okufa. Nkwegayirira ojje Omusseeko emikono gyo adde mu mbeera ye alamuke.” N'agenda naye, ekibiina kinene ne kimugoberera ne bamunyigiriza. Awo omukazi eyali alwalidde ekikulukuto ky'omusaayi emyaka 12 eyatengejja ennyo eri abasawo abangi, n'awangayo bye yali nabyo byonna, so n'atabaako kimugasa, naye ne yeeyongeranga bweyongeza okulwala. Bwe yawulira ebigambo bya Yesu, n'ajjira mu kibiina emabega we n'akoma ku kyambalo kye. Kubanga yagamba nti, bwe nkomako obukomi ku byambalo bye, n'awona. Amangwago ensulo ey'omusaayi n'ekalira, n'ategeera mu mubiri gwe ng'awonyezebbwa ekibonoobono kye. Amangwago Yesu bwe yategeera munda mu ye amaanyi agamuvuddemu, n'akyuka mu kibiina n'agamba nti, “Ani akomye ku byambalo byange?” Abayigirizwa be ne bamugamba nti, “Olaba ekibiina bwe bakunyigiriza, n'ogamba nti, ani ankomyeko?” Ne yeetoolooza amaaso okulaba oyo akoze ekigambo ekyo. Naye omukazi ng'atya ng'akankana, ng'amanyi ky'abadde, n'ajja n'afukamira mu maaso ge n'amubuulira eby'amazima byonna. N'amugamba nti, “Omuwala, okukkiriza kwo kukuwonyezza, weegendere n'emirembe, owonere ddala ekibonoobono kyo.” Awo bwe yali akyayogera, abaava ow'omukulu w'ekkuŋŋaaniro ne bajja nga bagamba nti, “Omuwala we afudde, oteganyiza ki nate omuyigiriza?” Naye Yesu n'atassaako mwoyo ku kigambo ekyogeddwa, n'agamba omukulu w'ekkuŋŋaaniro nti, “Totya, kkiriza bukkiriza.” N'ataganya muntu kugenda naye wabula Peetero ne Yakobo ne Yokaana muganda wa Yakobo. Ne batuuka ku nnyumba y'omukulu w'ekkuŋŋaaniro, n'alaba okwaziirana, n'abakaaba, n'abakuba ebiwoobe bingi. Awo bwe yayingira n'abagamba nti, “Kiki ekibaaziiranya n'ekibakaabya? Omuwala tafudde naye yeebase bwebasi.” Ne bamusekerera nnyo. Naye bwe yabafulumya bonna, n'atwala kitaawe w'omuwala ne nnyina n'abo abaali naye, n'ayingira omuwala mw'ali. Awo n'akwata omukono gw'omuwala n'amugamba nti, “Talisa kkumi,” okutegeezebwa kwakyo nti, “Omuwala nkugamba nti golokoka.” Amangwago omuwala n'agolokoka n'atambula, kubanga yali yaakamala emyaka 12. Amangwago ne bawuniikirira okuwuniikirira kunene. N'abakuutira nnyo buli muntu yenna aleme okukimanya ekyo, n'alagira okumuwa ekyokulya. Makko essuula ey'omukaaga. N'avaayo n'ajja mu nsi y'ewaabwe, abayigirizwa be ne bagenda naye. Awo Ssabbiiti bwe yatuuka, n'atanula okuyigiriza mu kkuŋŋaaniro, abangi bwe baamuwulira ne bawuniikirira nga bagamba nti, “Ono ebyo yabiggya wa?” Era nti, “Bagezi ki kano ge yaweebwa ono era ebyamagero byenkanidde wano ebikolebwa mu mikono gye? Si ye wuuno omubazzi, omwana wa Maliyamu muganda wa Yakobo, ne Yose, ne Yuda, ne Simooni, ne bannyina tetuli nabo wano ewaffe?” Ne bamwesittalako. Yesu n'abagamba nti, “Nnabbi tabulwa kitiibwa wabula mu nsi yaabo, ne mu kika kye, ne mu nnyumba ye.” So teyayinza kukolerayo kyamagero kyonna, naye yassa emikono gye ku balwadde batono n'abawonya. Ne yeewuunya olw'obutakkiriza bwabwe. Ne yeetoola mu mbuga enjuuyi zonna ng'ayigiriza. N'ayita gy'ali 12,
n'atanula okubatuma kinnababirye, n'abawa obuyinza ku dayimooni, n'abalagira obutatwala kintu kya mu kkubo wabula omuggo gwokka, si mmere newankubadde ensawo, newaakubadde ebikomo mu nkoba zaabwe, naye nga banaanise engatto era temwambalanga kkanzu bbiri. N'abagamba nti, buli nju yonna mwe muyingiranga mubeeranga omwo kutuusa lwe mulivaayo. Na buli kifo kyonna ekitalibakkiriza obutabawulira, bwe muvangayo mukunkumulanga enfuufu eri mu bigere byammwe okuba omujulirwa gye bali. Ne bagenda ne babuulira okwenenya. Ne bagoba dayimooni mungi, ne basiiga amafuta ku balwadde bangi ne babawonya. Awo Kerode kabaka n'awulira, kubanga erinnya lye lyatiikiridde, n'agamba nti, Yokaana Omubatiza azuukidde mu bafu, amaanyi gano kyegava gakolera mu ye. Naye abalala ne bagamba nti ye Eriya. Abalala ne bagamba nti nnabbi ng'omu ku bannabbi. Naye Kerode bwe yawulira, n'agamba nti Yokaana gwe natemako omutwe nze y'azuukidde. Kubanga Kerode yennyini yatuma n'akwata Yokaana n'amusiba n'amussa mu kkomera olwa Kerodiya mukazi wa muganda we Firipo, kubanga yamuwasa. Kubanga Yokaana yagamba Kerode nti kya muzizo ggwe okubeera ne mukazi wa muganda wo. Ne Kerodiya kyeyava amuwerera n'ayagala okumutta, n'atayinza, kubanga Kerode yatya Yokaana ng'amumanyi nga mutuukirivu mutukuvu, n'amwerinda. Yayagalanga nnyo okuwulira by'ayogera, naye ate byamulekanga nga tamanyi kyakukola. Awo olunaku olulungi bwe lwatuuka, Kerode lwe yafumbira abakungu be embaga ku lunaku olw'okuzaalibwa kwe, n'abakulu ba sserikale n'abaami ab'e Ggaliraaya. Awo muwala wa Kerodiya yennyini bwe yajja n'azina, Kerode n'abo abaali batudde naye nga balya ne bamusiima. Awo kabaka n'agamba omuwala nti, nsaba ky'oyagala kyonna n'akikuwa. N'amulayirira nti, kyonna kyonna ky'ononsaba n'akikuwa, newaakubadde ekitundu eky'obwakabaka bwange. Awo n'afuluma n'agamba nnyina nti, n'asaba ki? N'agamba nti, omutwe gwa Yokaana Omubatiza. Amangu ago n'ayanguwako n'ajja eri kabaka, n'asaba ng'agamba nti, njagala ompeere kaakano mu lutiba omutwe gwa Yokaana Omubatiza. Awo kabaka n'anakuwala nnyo, naye olw'ebirayiro bye n'abo abaali batudde naye nga balya, n'atayagala kumumma. Amangu ago kabaka n'atuma sserikale omumbowa, n'alagira okuleeta omutwe gwe, n'agenda n'amutemerako omutwe mu kkomera, n'aleetera omutwe gwe mu lutiba, n'aguwa omuwala, n'omuwala n'aguwa nnyina. Awo abayigirizwa be bwe baawulira, ne bajja ne batwala omulambo gwe ne baguteeka mu ntaana. Abatume ne bakuŋŋaanira awali Yesu, ne bamubuulira ebigambo byonna bye baakola ne bye baayigiriza. N'abagamba nti, mujje mmwe mwekka kyama mu kifo eteri bantu muwummuleko katono. Kubanga waaliwo bangi abajja n'abagenda, so ne bataba na bbanga newankubadde aw'okuliira. Ne bagendera mu lyato kyama mu kifo eteri bantu. Ne babalaba nga bagenda, bangi ne babategeera, n'abo abava mu bibuga byonna ne baddukana ku lukalu ne babasookayo. Bwe yava mu lyato n'alaba ebibiina bingi n'abasaasira, kubanga baali ng'endiga ezitalina musumba, n'atanula okubayigiriza ebigambo bingi. Awo obudde bwe bwali buyise, abayigirizwa be ne bajja waali ne bagamba nti, ekifo kino kya ddungu, ne kaakano obudde buyise. Basiibule bagende mu byalo ne mu mbuga eby'oku njuyi zonna beegulire emmere. Naye n'addamu n'abagamba nti, mmwe mubawe emmere. Ne bamugamba nti, tugende tugule emigaati egy'eddinaali 2 tugibawe balye? N'abagamba nti, mulina emigaati emeka? Mugende mulabe. Bwe baategeera ne bagamba nti 5 n'ebyennyanja 2. N'abalagira batuule bonna bibiina bibiina ku muddo.
ne batuula nnyiriri 150. N'akwata emigaati 5 n'ebyennyanja 2, n'atunula waggulu, ne yeebaza, n'amenyamu emigaati, n'awa abayigirizwa be bagisse mu maaso g'abali, n'ebyennyanja 2 n'abigabira bonna. Ne balya bonna ne bakkuta, ne bakuŋŋaanya obukunkumuka ne bujjuza ebisero 12 n'ebyennyanja. Abo abaali emigaati baali abasajja 5,000. Amangwago n'abawaliriza abayigirizwa be okusaabala mu lyato basookeyo emitala w'eri e Besusayida, ye amale okusiibula ebibiina. Awo bwe yamala okubasiibula, n'agenda ku lusozi okusaba. Awo bwe bwali buwungedde, eryato lyali mu nnyanja mu buziba, ye yali yekka ku lukalu. Awo bwe yalaba nga bategana okuvuga, kubanga omuyaga gwali gwafulumye mu maaso, mu kisisimuka ekyokuna eky'ekiro n'ajja gye baali ng'atambulira ku nnyanja, yali ng'agenda kubayisa, naye bo bwe baamulaba ng'atambulira ku nnyanja ne balowooza nti kifaananyi, ne bakaaba kubanga bonna baamulaba ne beeraliikirira. Naye amangwago n'ayogera nabo n'abagamba nti, "Mugume, nze nzuuno, temutya." N'alinnya mu lyato mwe baali, omuyaga ne gufa, ne bawuniikirira nnyo mu nda yaabwe, kubanga eby'emigaati tebaabitegeera, naye emitima gyabwe gyali mikakanyavu. Awo bwe baawunguka ne bajja mu nsi ey'e Genesalayiti, ne bagoba ettale. Awo bwe baava mu lyato, amangwago ne bamutegeera, ne baddukana ne beetoola mu nsi eyo yonna, ne batanula okusitulira ku bitanda abalwadde okubaleeta we baawulira nga waali. Na buli gye yagendanga, mu mbuga oba mu bibuga oba mu byalo, bassanga abalwadde mu butale, ne bamwegayirira bakomeko bukomi ku lukugiro lw'olugoye lwe, n'abo abaamukomangako ne bawona. Makko essuula ey'omusanvu. Ne bakuŋŋaanira waali Abafalisaayo n'abawandiisi abamu abaava e Yerusaalemi, era abaalaba abayigirizwa abamu nga balya emmere yaabwe n'engalo embi ze zitanaabiddwa. Kubanga Abafalisaayo n'Abayudaaya bonna bwe batanaaba nnyo mu ngalo zaabwe, tebalya, kubanga bakwata obulombolombo obw'abakadde, era bwe bava mu katale bwe batanaaba tebalya, era waliwo n'ebirala bingi bye baaweebwa okukwata, okunaazanga ebikompe, n'ebibya, n'entamu ez'ebikomo. Abafalisaayo n'abawandiisi ne bamubuuza nti, "Kiki abayigirizwa abo ekibalobera okutambulira mu bulombolombo bw'abakadde, naye bamala galya emmere n'engalo embi?" N'abagamba nti, "Isaaya yalagula bulungi ku mmwe bannanfuusi, nga bwe kyawandiikibwa nti, abantu bano banzisaamu ekitiibwa kya ku mimwa, naye emitima gyabwe gindi wala. Naye bansinziza bwereere, nga bayigiriza amateeka g'abantu nga bye by'okukwata. Muleka etteeka lya Katonda ne mukwata obulombolombo bw'abantu." N'abagamba nti, "Mugaanira ddala bulungi etteeka lya Katonda, era mukwate obulombolombo bwammwe. Kubanga Musa yayogera nti, ossangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko, era nti, avumanga kitaawe oba nnyina bamuttanga bussi, naye mmwe mwogera nti, omuntu bw'agamba kitaawe oba nnyina nti, kyonna kye nandikuwadde okukugasa ye Kolubaani, ekitegeezebwa nti kitone kya Katonda, temukyamuganya okukolera ekintu kitaawe oba nnyina, mudibya ekigambo kya Katonda olw'obulombolombo bwammwe bwe mwayigiriza, era mukola ebigambo ebirala bingi ng'ebyo." Ate n'ayita ebibiina n'abagamba nti, "Mumpulire mwenna mutegeere, tewali kintu ekiri ebweru w'omuntu bwe kiyingira mu ye ekiyinza okumwonoona, naye ebintu ebiva mu muntu, ebyo bye byonoona omuntu. Buli alina amatu ag'okuwulira awulire." Awo bwe yayingira mu nnyumba ng'avudde mu bibiina, abayigirizwa be ne bamubuuza olugero olwo.
n'abagamba nti, bwe mutyo nammwe temulina magezi? Temutegeera nga kyonna ekiri ebweru bwe kiyingira mu muntu tekiyinza kumwonoona? Kubanga tekiyingira mu mutima gwe, naye mu lubuto lwe ne kiyita ne kigenda mu kiyigo. Yayogera bw'atyo ng'alongoosa ebiriibwa byonna. N'agamba nti, ekiva mu muntu kye kyonoona omuntu, kubanga munda mu mitima gy'abantu muvamu ebirowoozo ebibi, obukaba, okubba, okutta, obwenzi, okwegomba, obubi, obukuusa, obuluvu, eriiso ebbi, obuvvoozi, amalala, obusiru. Ebibi ebyo byonna biva munda ne byonoona omuntu. N'agolokoka n'avaayo n'agenda ku mbibi ez'e Ttuulo ne Sidoni. N'ayingira mu nnyumba n'atayagala muntu kutegeera, so n'atayinza kwekisa. Naye amangwago omukazi eyalina muwala we eyaliko dayimooni bwe yamuwulira n'ajja n'afukamira ku bigere bye. Omukazi yali Muyonaani, eggwanga lye Musulofoyiniiki, n'amwegayirira okugoba dayimooni ku muwala we. N'amugamba nti, leka abaana bamale okukkuta, kubanga si kirungi okuddira emmere y'abaana okugisuulira embwa. Naye n'addamu n'amugamba nti, weewaawo mukama wange, n'embwa ziriira wansi w'emmeeza obukunkumuka bw'abaana. N'amugamba nti, olw'ekigambo ekyo weddireyo, dayimooni avudde ku muwala wo. N'addayo mu nnyumba ye n'asanga omuwala ng'agalamizibbwa ku kitanda ne dayimooni ng'amuvuddeko. Ate n'ava mu mbibi ez'e Ttuulo n'ajja n'ayita mu Sidoni ne wakati mu mbibi ez'e Dekapoli n'atuuka ku nnyanja ey'e Ggaliraaya. Ne bamuleetera omuggavu w'amatu atayogera bulungi, ne bamwegayirira okumussaako omukono gwe. N'amuggya mu kibiina kyama, n'amussa engalo mu matu ge, n'awanda amalusu, n'amukoma ku lulimi, n'atunula waggulu mu ggulu, n'asinda, n'amugamba nti, Efasa, kwe kugamba nti zibuka. Amatu ge ne gazibuka, n'enkolo y'olulimi lwe n'esimulukuka, n'ayogera bulungi. N'abakuutira baleme okubuulirako muntu, naye nga bwe yeeyongera okubakuutira, bwe beeyongera ennyo nnyini okukibunya. Ne bawuniikirira nnyo nnyini kitalo nga bagamba nti, byonna akoze bulungi, aggula abaggavu b'amatu era ayogeza abasiru. Makko essuula ey'omunaana. Awo mu nnaku ezo ebibiina bwe byayinga obungi nate ne bataba na mmere, n'ayita abayigirizwa be n'abagamba nti, nsaasira ebibiina, kubanga leero ennaku 3 nga bali nange, so tebalina mmere. Bwe mbasiibula okuddayo nga basiibye enjala, banaazirikira mu kkubo, n'abamu bava wala. Abayigirizwa be ne bamuddamu nti, omuntu anaayinza atya okukkusa abantu bano emigaati wano mu ddungu? N'ababuuza nti, mulina emigaati emeka? Ne bamugamba nti, 7. N'alagira ebibiina okutuula wansi, n'addira emigaati 7, ne yeebaza, n'amenyamu, n'awa abayigirizwa be okugissa mu maaso gaabwe, ne bagissa mu maaso g'ekibiina. Era baali balina obwennyanja butono, n'abwebaza, n'alagira n'obwo okubussa mu maaso gaabwe. Ne balya ne bakkuta, ne bakuŋŋaanya obukunkumuka obwasigalawo ebisero 7. Baali ng'enkumi 4, n'abasiibula. Amangwago n'asaabala mu lyato n'abayigirizwa be, n'ajja ku njuyi ez'e Dalumanusa. Abafalisaayo ne bafuluma ne bajja ne batanula okumusokaasoka nga banoonya gy'ali akabonero akava mu ggulu nga bamukema. N'asinda nnyo mu mwoyo gwe, n'agamba nti, ab'emirembe gino banoonyeza ki akabonero? Mazima mbagamba nti ab'emirembe gino tebaliweebwa kabonero. N'abaleka n'asaabala nate n'agenda emitala w'eri. Awo ne beerabira okutwala emigaati,
so tebaali nagyo mu lyato wabula omugaati gumu. N'abakuutira ng'agamba nti, munywere mwekuume ekizimbulukusa eky'Abafalisaayo n'ekizimbulukusa kya Kerode. Ne beebuuzaganya bokka na bokka ne bagamba nti, tetulina migaati. Yesu bwe yategeera n'abagamba nti, kiki ekibeebuuzaganyisa olw'obutaba na migaati? Temunnalaba? So Temutegeera? emitima gyammwe mikakanyavu? Mulina amaaso temulaba? Mulina amatu temuwulira? So temujjukira? Bwe namenyera 5,000 emigaati 5, ebibbo bimeka ebyajjula obukunkumuka bye mwakuŋŋaanya? Ne bamugamba nti 12. Era bwe namenyera 7,400 mwakuŋŋaanya ebisero bimeka ebyajjuza obukunkumuka? Ne bamugamba nti 7. N'abagamba nti, temunnategeera? Ne bajja ne batuuka mu Besusayida, ne bamuleetera omuzibe w'amaaso, ne bamwegayirira okumukomako. N'akwata omuzibe w'amaaso ku mukono, n'amufulumya ebweru w'embuga. Awo bwe yawanda amalusu ku maaso ge, n'amussaako engalo, n'amubuuza nti, oliko ky'olaba? N'atunula waggulu, n'agamba nti, ndaba abantu, kubanga ndaba bafaana ng'emiti nga batambula. Ate n'amussa engalo ku maaso ge, n'akanula okulaba, n'awona, n'alaba byonna bulungi. N'amusindika ewuwe ng'amugamba nti, toyingiranga mu mbuga muno. Yesu n'asitula n'agenda n'abayigirizwa be mu mbuga z'e Kayisaliya ekya Firipo. Bwe baatuuka mu kkubo n'abuuza abayigirizwa be n'abagamba nti, abantu bampita ani? Ne bamugamba nti, Yokaana Omubatiza, n'abalala nti Eriya, naye abalala nti omu ku bannabbi. Ye n'ababuuza nti, naye mmwe mumpita ani? Peetero n'addamu n'amugamba nti, gwe Kristo. N'abakomako baleme okubuulirako omuntu ebigambo bye. N'atanula okubayigiriza nti, kimugwanira omwana w'omuntu okubonyaabonyezebwa ebingi, n'okugaanibwa abakadde, ne bakabona abakulu, n'abawandiisi, n'okuttibwa, n'okuyitawo ennaku 3 okuzuukira. N'ayogera ekigambo ekyo mu lwatu. Peetero n'amutwala, n'atanula okumunenya. Naye n'akyuka n'alaba abayigirizwa be, n'anenya Peetero ng'agamba nti, dda ennyuma wange Setaani, kubanga tolowooza bya Katonda wabula eby'abantu. N'ayita ebibiina n'abayigirizwa be n'abagamba nti, omuntu bw'ayagala okungoberera, yeefiirize yekka, yeetikke omusaalaba gwe angoberere. Kubanga buli ayagala okulokola obulamu bwe alibubuza, na buli alibuza obulamu bwe ku lwange n'olw'Enjiri alibulokola. Kubanga kimugasa ki omuntu okulya ensi zonna n'okufiirwa obulamu bwe? Kubanga omuntu yandiwaddeyo ki okununula obulamu bwe? Kubanga buli ankwatirwa ensonyi, nze n'ebigambo byange mu mirembe gino egy'obwenzi era emibi, n'Omwana w'Omuntu alimukwatirwa ensonyi, oyo lw'alijjira mu kitiibwa kya Kitaawe ne bamalayika abatukuvu. Makko essuula ey'omwenda. N'abagamba nti, mazima mbagamba nti, ku bano abayimiridde wano, waliwo abamu abatalirega kufa n'akatono okutuusa lwe baliraba obwakabaka bwa Katonda nga bujja n'amaanyi. Awo ennaku 6 bwe zaayitawo, Yesu n'atwala Peetero ne Yakobo ne Yokaana n'agenda nabo ku lusozi oluwanvu bokka mu kyama, n'afuusibwa mu maaso gaabwe. Engoye ze ne zaakaayakana ne zitukula nnyo, so nga tewali mwozi ku nsi ayinza okuzitukuza bw'atyo. Awo Eriya ne Musa ne babalabikira, era baali boogera ne Yesu. Peetero n'addamu n'agamba Yesu nti, Labbi, kye kirungi ffe okubeera wano. Kale tusiisire ensiisira 3, emu yiyo, n'emu ya Musa, n'emu ya Eriya. Kubanga ye tamanyi ky'anaddamu,
kubanga baali batidde nnyo. Awo ekire ne kijja ne kibasiikiriza, eddoboozi ne lifuluma mu kire nti, “Ono ye mwana wange omwagalwa, mumuwulire.” Bwe baakebuka amangwago ne batalaba muntu nate wabula Yesu yekka nabo. Awo bwe baali bakka ku lusozi, n'abakuutira baleme okubuulirako omuntu bye balabye, okutuusa Omwana w'Omuntu lw'alizuukira mu bafu. Ne bakyekuuma ekigambo ekyo nga beebuuzaganya bokka nti, okuzuukira mu bafu kuliba kutya? Ne bamubuuza nga bagamba nti, abawandiisi boogera nti, kigwana Eriya okusooka okujja. N'abagamba nti Eriya yasooka okujja n'alongoosa byonna, era kyawandiikibwa kitya? Omwana w'Omuntu okubonyaabonyezebwa ebingi n'okunyoomebwa. Naye mbagamba nti Eriya yamala okujja, era baamukola buli kye baayagala nga bwe kyamuwandiikirwa. Awo bwe baatuuka eri abayigirizwa be, ne balaba ekibiina kinene nga kibeetoolodde, n'abawandiisi nga babasokaasoka. Amangwago ekibiina kyonna bwe kyamulaba ne beewuunya nnyo, ne baddukana gy'ali ne bamulamusa. N'ababuuza nti, mubasokaasoka lwaki? Omu ku kibiina n'amuddamu nti, Omuyigiriza, nkuleetedde omwana wange aliko dayimooni atayogera. Buli gy'amutwala amukuba ebigwo, abimba ejjovu, aluma amannyo, akonvuba, ŋŋambye abayigirizwa bo bamugobe ne batayinza. N'abaddamu n'agamba nti, Mmwe ab'emirembe egitakkiriza, ndituusa wa okubeera nammwe? Ndituusa wa okubagumiikiriza? Mumundeetere. Ne bamuleeta gy'ali. Awo bwe yamulaba, amangwago dayimooni n'amutaagulataagula nnyo, n'agwa wansi ne yeekulungula ng'abimba ejjovu. N'abuuza kitaawe nti, obulwadde buno kasookedde bumukwata bbanga ki? N'agamba nti, bwa mu buto. Emirundi mingi ng'amusuula mu muliro ne mu mazzi okumutta, naye obanga oyinza, tusaasire otubeere. Yesu n'amugamba nti, obanga oyinza, byonna biyinzika eri akkiriza. Amangwago kitaawe w'omwana n'ayogerera waggulu n'agamba nti, nzikirizza, saasira obutakkiriza bwange. Awo Yesu bwe yalaba ng'ekibiina kikuŋŋaana mbiro, n'aboggolera dayimooni n'amugamba nti, ggwe dayimooni atayogera era omuggavu w'amatu, nze nkulagira, muveeko, tomuddiranga nate n'akatono. Awo n'akaaba n'amutaagula nnyo, n'amuvaako, n'afaanana ng'afudde, n'okugamba abalala bangi ne bagamba nti afudde. Naye Yesu n'amukwata ku mukono n'amuyimusa, n'ayimirira. Awo bwe yayingira mu nnyumba, abayigirizwa be ne bamubuuza mu kyama nti, ffe tetwayinziza kumugoba. N'abagamba nti, engeri eno teyinzika kuvaako lwa kigambo wabula olw'okusaba. Ne bavaayo ne bayita mu Ggaliraaya, n'atayagala muntu yenna kutegeera. Kubanga yayigiriza abayigirizwa be n'abagamba nti, Omwana w'Omuntu aweebwayo mu mikono gy'abantu, balimutta, kale bw'alimala okuttibwa, era waliyita ennaku 3 n'azuukira. Naye tebaategeera kigambo ekyo, ne batya okumubuuza. Ne batuuka e Kaperunawumu. Awo bwe yali ng'ali mu nnyumba n'ababuuza nti, mubadde muwakana ki mu kkubo? Naye ne basirika, kubanga baali bawakana bokka na bokka mu kkubo nti ani omukulu. N'atuula n'ayita 12, n'abagamba nti, omuntu bw'ayagala okuba ow'olubereberye, anaabanga ku nkomerero ya bonna, era muweereza wa bonna. N'addira omwana omuto n'amuyimiriza wakati mu bo. Awo n'amuwambaatira n'abagamba nti, buli anakkirizanga omu ku baana abato abaliŋŋanga ono mu linnya lyange, ng'akkiriza nze, na buli muntu yenna anzikiriza nze, takkiriza nze wabula oli eyantuma. Awo Yokaana n'amugamba nti, Omuyigiriza, twalaba omuntu ng'agoba dayimooni mu linnya lyo ne tumugaana,
kubanga teyayita naffe. Naye Yesu n'agamba nti, temumugaananga, kubanga tewali muntu anaakolanga ekyamagero mu linnya lyange ate amangu ago n'anvuma. Kubanga tali mulabe waffe ng'ali ku lwaffe. Kubanga buli muntu anaanywesanga mmwe ekikompe ky'amazzi, kubanga muli ba Kristo, mazima mbagamba nti talibulwa mpeera ye n'akatono. Na buli muntu aneesittazanga omu ku abo abato abanzikiriza, wakiri oyo okusibibwa olubengo olunene mu bulago bwe asuulibwe mu nnyanja. Omukono gwo bwe gukwesittazanga ogutemangako, wakiri ggwe okuyingira mu bulamu ng'obuliddwako ekitundu okusinga okugenda mu ggeyeena ng'olina emikono gyombi mu muliro ogutazikira, envunyu yaabwe gye tefiira so n'omuliro teguzikira. N'okugulu kwo bwe kukwesittazanga okutemangako, wakiri ggwe okuyingira mu bulamu ng'obuliddwako okugulu okusinga okusuulibwa mu ggeyeena ng'olina amagulu gombi, envunyu yaabwe gye tefiira so n'omuliro teguzikira. N'eriiso lyo bwe likwesittazanga olijjangamu, wakiri ggwe okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda ng'oli wa ttulu okusinga okusuulibwa mu ggeyeena ng'olina amaaso gombi, envunyu yaabwe gye tefiira so n'omuliro teguzikira. Kubanga buli muntu alirungibwamu omuliro. Omunnyo mulungi, naye omunnyo bwe guggwaamu ensa mulizzaamu ki? Mwe mubeere n'omunnyo munda wammwe, mutabagane mwekka na mwekka. Makko essuula ey'ekkumi. Awo n'agolokoka n'avaayo, n'ajja mu mbibi ez'e Buyudaaya n'emitala wa Yoludaani, ebibiina bingi ne bikuŋŋaanira w'ali nate, nga bwe yayisanga n'abayigiriza nate. Abo Abafalisaayo ne bajja gy'ali ne bamubuuza nti, kirungi omuntu okugobanga mukazi we? Nga bamukema. Naye n'addamu n'abagamba nti, Musa yabalagira atya? Ne bagamba nti, Musa yakkiriza okuwandiikanga ebbaluwa ey'okugoba alyoke agobebwenga. Naye Yesu n'abagamba nti, olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe kyeyava abawandiikira etteeka lino. Naye okuva ku lubereberye lw'okutonda, yabatonda omusajja n'omukazi. Omuntu kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina, ne yeegatta ne mukazi we, nabo bombi banaabanga omubiri gumu, kale nga tebakyali babiri nate, wabula omubiri gumu. Kale Katonda kye yagatta awamu, omuntu takyawukanyanga. Awo ate mu nnyumba abayigirizwa ne bamubuuza ekigambo ekyo. N'abagamba nti, buli muntu yenna anaagobanga mukazi we n'awasa omulala ng'ayenze okumusobya, naye yennyini bw'anaanobanga ewa bba n'afumbirwa omulala ng'ayenze. Awo ne bamuleetera abaana abato okubakomako, abayigirizwa be ne bajunga abaabaleeta. Naye Yesu bwe yalaba n'asunguwala n'abagamba nti, mukkirize abaana abato bajje gye ndi, so temubagaana, kubanga abafaana nga bano obwakabaka bwa Katonda bwe bwabwe. Mazima mbagamba nti buli atakkirizenga bwakabaka bwa Katonda ng'omwana omuto talibuyingiramu n'akatono. N'abawambaatira n'abawa omukisa ng'abassaako emikono. Bwe yali ng'agenda mu kkubo, omu n'ajja gy'ali ng'addukana, n'amufukaamirira n'amubuuza nti, omuyigiriza omulungi, n'akola ntya okusikira obulamu obutaggwaawo? Yesu n'amugamba nti, ompitira ki omulungi? Tewali mulungi wabula omu, ye Katonda. Omanyi amateeka: tottanga, toyendanga, tobbanga, towaayirizanga, tolyazaamaanyanga, ossangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko. N'amugamba nti, omuyigiriza, ebyo byonna nabikwata okuva mu buto bwange. Yesu bwe yamutunuulira n'amwagala, n'amugamba nti, oweebuuseeko ekigambo kimu, genda otunde byonna by'oli nabyo, ogabire abaavu,
naawe oliba n'obugagga mu ggulu, olyoke ojje ongoberere. Naye n'atookooterera olw'ekigambo ekyo, n'agenda ng'anakuwadde, kubanga yalina ebintu bingi. Awo Yesu ne yeetoolooza amaaso n'agamba abayigirizwa be nti, nga kizibu abagagga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Abayigirizwa ne beewuunya ebigambo bye. Naye Yesu n'addamu nate n'abagamba nti, abaana nga kizibu abo abeesiga obugagga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Kye kyangu eŋŋamira okuyita mu nnyindo y'empiso okukira omugagga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Ne bawuniikirira nnyo ne bamugamba nti, kale ani ayinza okulokoka? Awo Yesu n'abatunuulira n'agamba nti, mu bantu tekiyinzika, naye si bwe kityo eri Katonda, kubanga byonna biyinzika eri Katonda. Awo Peetero n'atanula okumugamba nti, laba, ffe twaleka byonna ne tukugoberera. Yesu n'agamba nti, mazima mbagamba nti, tewali eyaleka ennyumba, oba abooluganda, oba bannyina, oba nnyina, oba kitaawe, oba abaana, oba ebyalo, ku lwange n'olw'Enjiri, ataliweebwa emirundi 10 mu biro bino ebya kaakano, ennyumba n'abooluganda, ne bannyina, ne bannyaabwe, n'abaana, n'ebyalo, n'okuyigganyizibwa, ne mu mirembe egigenda okujja obulamu obutaggwaawo. Naye bangi aboolubereberye abaliba abooluvannyuma, n'abooluvannyuma abaliba aboolubereberye. Baali mu kkubo nga bambuka e Yerusaalemi, ne Yesu yali ng'abakulembedde, ne beewuunya, n'abaali bamugoberera ne batya. Awo nate n'atwala 12, n'atanula okubabuulira ebigambo ebigenda okumubaako, nti, laba, twambuka e Yerusaalemi, Omwana w'Omuntu aliweebwayo eri bakabona abakulu n'abawandiisi, balimusalira omusango okumutta, balimuwaayo eri ab'amawanga, balimuduulira, balimuwandira amalusu, balimukuba, balimutta, bwe waliyitawo ennaku 3 alizuukira. Awo Yakobo ne Yokaana abaana ba Zebbedaayo ne basembera w'ali ne bamugamba nti, Omuyigiriza, twagala otukolere kyonna kyonna kye tunaakusaba. N'abagamba nti, mwagala mbakolere ki? Ne bamugamba nti, tuwe tutuule, omu ku mukono gwo ogwa ddyo, n'omulala ku mukono gwo ogwa kkono mu kitiibwa kyo. Naye Yesu n'abagamba nti, temumanyi kye musaba. Muyinza okunywa ku kikompe kye nywako nze? Oba okubatizibwa n'okubatiza kwe mbatizibwamu nze? Ne bamugamba nti, toyinza. Yesu n'abagamba nti, ekikompe nze kye nywako mulikinywako, n'okubatiza kwe mbatizibwamu nze mulibatizibwa, naye okutuula ku mukono gwange ogwa ddyo oba ku gwa kkono, si nze nkugaba, naye ku abo be kwategekerwa. Awo 10 bwe baawulira ne batanula okusunguwalira Yakobo ne Yokaana. Yesu n'abayita n'abagamba nti, mumanyi ng'abo abalowoozebwa okufuga ab'amawanga babafuza amaanyi, n'abakulu baabwe babatwala lwa mpaka. Naye mu mmwe tekiri bwe kityo, naye buli ayagala okubeera omukulu mu mmwe anaabanga muweereza wammwe, na buli ayagala okuba olw'olubereberye mu mmwe anaabanga muddu wa bonna. Kubanga mazima Omwana w'Omuntu teyajja kuweerezebwa, wabula okuweereza, n'okuwaayo obulamu bwe okununula abangi. Awo ne batuuka e Yeriko. Bwe yava mu Yeriko n'abayigirizwa be n'ekibiina kinene, omwana wa Timaayo, Battimaayo omusabi omuzibe w'amaaso, yali atudde ku mabbali g'ekkubo. Awo bwe yawulira nga Yesu Omunnazaaleesi ye wuuyo, n'atanula okwogera waggulu n'okugamba nti, Omwana wa Dawudi, Yesu onsaasire. Bangi ne bamuboggolera okusirika, naye ne yeeyongera nnyo okwogera waggulu nti, Omwana wa Dawudi onsaasire. Awo Yesu n'ayimirira n'agamba nti, mumuyite. Ne bayita omuzibe w'amaaso ne bamugamba nti, guma omwoyo, golokoka, akuyita. Naye n'asuula olugoye lwe, n'asituka n'ajja eri Yesu.
Yesu n'amuddamu n'agamba nti, oyagala nkukole ntya? Omuzibe w'amaaso n'amugamba nti, Labbooni, njagala nzibule. Awo Yesu n'amugamba nti, genda, okukkiriza kwo kukuwonyezza. Amangwago n'azibula n'amugoberera mu kkubo. Makko essuula ey'11. Awo bwe baali banaatera okutuuka e Yerusaalemi nga batuuse e Besufage ne Besaniya ku lusozi olwa Zayituuni, n'atuma ku bayigirizwa be babiri n'abagamba nti, mugende mu mbuga ebali mu maaso. Amangwago bwe munaayingira omwo, munaalaba omwana gw'endogoyi ogusibiddwa, oguteebagalwangako muntu n'akatono, muguyimbule muguleete. Omuntu bw'abagamba nti, mukola ki ekyo? Mugamba nti, Mukama waffe y'agwetaaga, amangwago anaaguweereza eno. Ne bagenda ne basanga omwana gw'endogoyi nga gusibiddwa ku mulyango gw'ebweru mu luguudo, ne baguyimbula. Abamu ku abo abaali bayimiridde awo ne babagamba nti, mukola ki okuyimbula omwana gw'endogoyi? Ne babagamba nga Yesu bwe yabagamba, ne babaleka. Ne baleeta omwana gw'endogoyi eri Yesu, ne bagusuulako engoye zaabwe, n'agwebagala. Bangi ne baaliira engoye zaabwe mu kkubo, abalala ne baaliira amalagala g'emiti ge baatema mu nnimiro. Abaali bakulembedde n'abaali bava ennyuma ne boogerera waggulu nti, Ozaana, aweereddwa omukisa ajja mu linnya lya Mukama, buweereddwa omukisa obwakabaka obujja obwa jjajjaffe Dawudi, Ozaana waggulu ennyo. N'atuuka ku Yerusaalemi n'ayingira mu Yeekaalu. Bwe yamala okwetoolooza amaaso okulaba byonna, obudde bwali nga buwungeera, n'afuluma n'agenda e Besaniya ne 12. Awo bwe bwakya enkya, bwe baali bavudde mu Besaniya, n'alumwa enjala. Awo bwe yalengera omutiini oguliko amalagala, n'agutuukako, era wozzi alabeko ekintu, awo bwe yagutuukako n'atalabako kintu wabula amalagala, kubanga si bye byali ebiryo by'ettiini. N'addamu n'agugamba nti, okusooka leero okutuusa emirembe n'emirembe, omuntu talyanga ku bibala byo. Abayigirizwa be ne bawulira. Awo ne batuuka e Yerusaalemi, n'ayingira mu Yeekaalu, n'asooka okugoba abaali batunda n'abagulira mu Yeekaalu, n'avunnika emmeeza ez'abawaanyisa effeeza n'entebe z'abo abaali batunda amayiba, n'ataganya muntu okuyisa ekibya mu Yeekaalu. N'ayigiriza n'abagamba nti, tekyawandiikibwa nti, ennyumba yange eneeyitibwanga nnyumba ya kusabirangamu amawanga gonna? Naye mmwe mugifudde empuku y'abanyazi. Bakabona abakulu n'abawandiisi bwe baakiwulira, ne basala amagezi bwe banaamutta, kubanga baamutya, kubanga ebibiina byonna byawuniikirira olw'okuyigiriza kwe. Awo buli kawungeezi yafulumanga mu kibuga. Awo bwe bwakya enkya, bwe baali nga bayita, ne balaba omutiini nga guvudde ku kikolo okukala. Peetero bwe yajjukira n'amugamba nti, Labbi, laba, omutiini gwe wakolimira gukaze. Yesu n'addamu n'abagamba nti, mube n'okukkiriza mu Katonda. Mazima mbagamba nti, buli aligamba olusozi luno nti, sigulibwa osuulibwe mu nnyanja, nga tabuusabuusa mu mutima gwe, naye ng'akkiriza nga ky'ayogera kikolebwa, alikiweebwa. Kyenva mbagamba nti, ebigambo byonna byonna bye musaba n'okwegayirira, mukkirize nga mubiweereddwa, era mulibifuna. Awo bwe munaayimiriranga nga musaba, musonyiwenga, bwe mubanga n'ekigambo ku muntu, ne Kitammwe ali mu ggulu abasonyiwe ebyonoono byammwe. Naye bwe mutasonyiwa, era ne Kitammwe ali mu ggulu talisonyiwa byonoono byammwe. Ate ne batuuka e Yerusaalemi. Awo bwe yali ng'atambula mu Yeekaalu, ne bajja waali bakabona abakulu n'abawandiisi n'abakadde, ne bamugamba nti, buyinza ki obukukoza bino?
oba ani eyakuwa obuyinza buno okukola bino?” Awo Yesu n'abagamba nti, “Nange kambabuuze mmwe ekigambo kimu, munziremu, nange n'ababuulira mmwe obuyinza bwe buli obunkoza bino. Okubatiza kwa Yokaana kwava mu ggulu, nantiki mu bantu? Munziremu.” Ne beebuuzaganya bokka na bokka nga bagamba nti, “Bwe tunaagamba nti kwava mu ggulu, anaagamba nti, kale, kiki ekyabalobera okumukkiriza? Naye bwe tunaagamba nti kwava mu bantu, baatya abantu, kubanga bonna baalowooza mazima Yokaana okuba nnabbi.” Ne baddamu Yesu ne bamugamba nti, “Tetumanyi.” Yesu n'abagamba nti, “Era nange siibabuulira obuyinza bwe buli obunkoza bino.” Makko essuula ey'e12. N'atanula okwogera nabo mu ngero. Omuntu yasimba olusuku lw'emizabbibu, n'alusitako olukomera, n'asimamu essogolero, n'azimbamu ekigo, n'alupangisaamu abalimi, n'atambula mu nsi endala. Awo omwaka bwe gwatuuka, n'atuma omuddu we eri abalimi bamuwe ebibala by'emizabbibu gye. Ne bamukwata ne bamukuba, n'addayo ngalo nsa. Ate n'abatumira omuddu omulala, oyo ne bamwasa olubale ne bamuswaza. N'atuma omulala, oyo ne bamutta n'abalala bangi, abamu nga babakuba, abalala nga babatta. Yali ng'alina omu omwana omwagalwa, oluvannyuma n'amutuma gye bali ng'agamba nti banaamussaamu ekitiibwa omwana wange. Naye abalimi bali ne bagambagana bokka na bokka nti, “Ono ye musika, kale tumutte, n'obusika buliba bwaffe.” Ne bamukwata ne bamutta, ne bamusuula ebweru w'olusuku lw'emizabbibu. Kale alibakola atya nannyini lusuku lw'emizabbibu? Alijja alizikiriza abalimi, n'olusuku lw'emizabbibu aliruwa balala. Temusomanga n'akatono ekyo ekyawandiikibwa nti, “Ejjinja abazimbi lye baagaana, eryo lyafuulibwa omutwe ogw'oku nsonda, ekyo kyava eri Mukama, era kya kitalo mu maaso gaffe?” Ne basala amagezi okumukwata, ne batya ebibiina, kubanga baategeera ng'ageredde kuba olugero olwo, ne bamuleka ne bagenda. Ne batuma gy'ali ab'omu Bafalisaayo n'Abakerodiyaani okumutega mu bigambo. Awo bwe bajja ne bamugamba nti, “Omuyigiriza, tumanyi ggwe ng'oli wa mazima, so ebigambo by'omuntu yenna tobissaako mwoyo, kubanga tososola mu bantu, naye oyigiriza ekkubo lya Katonda mu mazima. Kale kirungi okuwanga Kayisaali omusolo, nantiki si weewaawo. Tuwengayo oba tetuwangayo?” Naye bwe yategeera bunnanfuusi bwabwe, n'abagamba nti, “Munkemera ki? Mundeetere eddinaali ngirabe.” Ne bagireeta. N'abagamba nti, “Ekifaananyi kino n'obuwandiikako buno by'ani?” Ne bamugamba nti, “Bya Kayisaali.” Yesu n'abagamba nti, “Ebya Kayisaali mumuwenga Kayisaali, n'ebya Katonda mumuwenga Katonda.” Ne bamwewuunya nnyo. Awo Abasaddukaayo abaagamba nti tewali kuzuukira, ne bajja w'ali ne bamubuuza ne bagamba nti, “Omuyigiriza, Musa yatuwandiikira nti muganda w'omuntu bw'afanga n'aleka mukazi we, nga talese mwana, muganda we atwalanga mukazi we n'assizaawo muganda we ezzadde. Kale waaliwo abooluganda 7, w'olubereberye n'awasa omukazi n'afa, n'atalekaawo zzadde. Owookubiri n'amuwasa n'afa, era naye n'atalekaawo zzadde. N'owookusatu bw'atyo, bonna 7 ne batalekaawo zzadde. Oluvannyuma bonna nga baweddewo, n'omukazi n'afa. Kale bwe balizuukira, aliba mukaani ku bo? Kubanga bonna 7 baamuwasa.” Yesu n'abagamba nti, “Si kye muva mu kyama nga temumanyi byawandiikibwa newaakubadde amaanyi ga Katonda? Kubanga bwe balizuukira mu bafu tebaliwasa, so tebaliwayira, naye baliba nga bamalayika ab'omu ggulu.”
Naye eby'abafu okuzuukizibwa temusomanga mu kitabo kya Musa ku kisaka, Katonda bwe yamubuulira ng'agamba nti, nze ndi Katonda wa Ibulayimu, era Katonda wa Isaaka, era Katonda wa Yakobo? Si Katonda w'abafu, naye w'abalamu, mukyama nnyo. Awo omu ku bawandiisi n'ajja n'awulira nga beebuuzaganya bokka na bokka, n'amanya nga bazzeemu bulungi, n'amubuuza nti, tteeka ki ery'olubereberye ku gonna? Yesu n'addamu nti, ery'olubereberye lye lino nti, wulira Isirayiri, Mukama Katonda waffe, Mukama y'omu, era yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'obulamu bwo bwonna, n'amagezi go gonna, n'amaanyi go gonna. Eryokubiri lye lino nti, yagalanga muliraanwa wo nga bwe weeyagala wekka. Tewali tteeka ddala eririsinga ago obukulu. Omuwandiisi n'amugamba nti, mazima omuyigiriza, oyogedde bulungi nga Katonda ali omu, so tewali mulala wabula ye, n'okumwagala n'omutima gwonna, n'okutegeera kwonna, n'amaanyi gonna, n'okwagala muliraanwa wo nga bwe weeyagala wekka, kusinga nnyo ebiweebwayo byonna ebiramba ebyokebwa ne ssaddaaka. Awo Yesu bwe yalaba ng'amuzzeemu ng'omutegeevu, n'amugamba nti, toli wala obwakabaka bwa Katonda. Awo ne wataba muntu eyaŋŋanga omubuuza nate. Yesu n'addamu n'agamba ng'ayigiriza mu yeekaalu nti, abawandiisi ekibagambya nti, Kristo mwana wa Dawudi? Dawudi yennyini yagamba mu Mwoyo Mutukuvu nti, Mukama yagamba Mukama wange nti, tuula ku mukono gwange ogwa ddyo okutuusa lwe ndifuula abalabe bo entebe y'ebigere byo. Dawudi yennyini amuyita mukama we, abeera atya omwana we? Ab'omu kibiina ne bamuwulira n'essanyu. Awo mu kuyigiriza kwe n'abagamba nti, mwekuume abawandiisi abaagala okutambula nga bambadde engoye empanvu, n'okulamusibwa mu butale, n'entebe ez'okumwanjo mu makuŋŋaaniro, n'ebifo eby'ekitiibwa mu mbaga, abali ennyumba za bannamwandu, era abasaba ennyo mu bunnanfuusi, abo balizza omusango ogusinga obunene. N'atuula okwolekera eggwanika, n'alaba ebibiina bwe bisuula effeeza mu ggwanika, bangi abaali abagagga abaasuulamu ebingi. Awo nnamwandu omu omwavu n'ajja n'asuulamu ebitundu 2 ye kodolante. N'ayita abayigirizwa be n'abagamba nti, mazima mbagamba nti nnamwandu ono omwavu asuddemu bingi okusinga bonna abasuula mu ggwanika, kubanga bonna basuddemu ku bibafiikiridde, naye oyo mu kwetaaga kwe asuddemu byonna by'ali nabyo, bwe bulamu bwe bwonna. Makko essuula ey'13. Awo bwe yafuluma mu yeekaalu, omu ku bayigirizwa be n'amugamba nti, omuyigiriza, laba, amayinja gano bwe gali n'enzimba eno bw'eri. Yesu n'amugamba nti, olaba enzimba eno ennene? Terirekebwa wano jjinja eriri ku jjinja eritalisuulibwa wansi. Bwe yali atudde ku lusozi olwa Zeyituuni ng'ayolekedde yeekaalu, Peetero ne Yakobo ne Yokaana ne Andereya ne bamubuuza mu kyama nti, tubuulire, ebyo biribaawo ddi? N'akabonero ki ak'ebyo nga bigenda okutuukirizibwa byonna? Yesu n'asooka okubagamba nti, mwekuume, omuntu yenna tabakyamyanga. Bangi abalijja mu linnya lyange nga boogera nti, nze nzuuyo, era balikyamya bangi. Awo bwe muwuliranga entalo n'ettutumo ly'entalo, temweraliikiriranga, kibigwanira okubaawo, naye enkomerero ng'ekyali. Kubanga eggwanga lirirumba ggwanga linnaalyo, n'obwakabaka obwakabaka bunnaabwo. Walibaawo ebikankano mu bifo bingi, walibaawo enjala. Ebyo lwe lubereberye olw'okulumwa. Naye mwekuume mwekka, kubanga balibawaayo mu nkiiko, mulikubirwa ne mu makuŋŋaaniro, era muliyimirira mu maaso g'abaamasaza ne bakabaka ku lwange okubeera abajulirwa mu bo.
enjiri kikigwanira okumala okubuulirwa amawanga gonna. Era bwe babatwalanga okubawaayo, temusookanga kweraliikira bwe munaayogera, naye kyonna kyonna kye muweebwanga mu kiseera ekyo kye mwogeranga, kubanga si mmwe mwogera, wabula Omwoyo Mutukuvu. Owooluganda anaawangayo muganda we okumutta, ne kitaawe w'omwana anaamuwangayo, abaana banaajemeranga babazaala, banaabassanga. Munaakyayibwanga bonna olw'erinnya lyange, naye agumiikiriza okutuusa enkomerero, oyo y'alirokoka. Naye bwe muliraba ekyomuzizo ekizikiriza nnabbi Danyeri kye yayogerako, nga kiyimiridde watakisaanira, asoma mwategeere, kale abali mu Buyudaaya baddukire ku nsozi, ali waggulu ku nju takkanga, so tayingiranga kuggyamu kintu mu nju ye, n'ali mu lusuku taddanga kutwala lugoye lwe. N'eziribasanga abali embuto n'abayonsa mu nnaku ezo. Musabe bireme okutuukira mu biro eby'empewo, kubanga ennaku ezo ziriba za kulabiramu nnaku, nga tezibangawo bwe zityo kasookedde Katonda atonda ebyatondebwa okutuusa kaakano, so teziriba. So singa Mukama teyasala ku nnaku ezo, tewandirokose mubiri gwonna, naye olw'abalonde be yalonda, yazisalako ennaku. Mu biro ebyo omuntu bw'abagambanga nti laba, Kristo ali wano oba ali eyo, temukkirizanga, kubanga bakristo ab'obulimba ne bannabbi ab'obulimba baliyimuka, balikola obubonero n'ebyewuunyo, okukyamya obanga kiyinzika abalonde. Naye mwekuume mmwe, laba, mbabuulidde byonna nga tebinnabaawo. Naye mu nnaku ezo okulaba ennaku okwo nga kuwedde, enjuba erizikizibwa, n'omwezi teguliyaka omusana gwagwo, n'emunyeenye ziriba nga zigwa okuva mu ggulu, n'amaanyi ag'omu ggulu galikankana. Kale ne balyoka balaba Omwana w'Omuntu ng'ajjira mu bire n'amaanyi amangi n'ekitiibwa. Awo n'alyoka atuma bamalayika be, alikuŋŋaanya abalonde be okuva mu mpewo ennya, okuva ku nkomerero y'ensi okutuusa ku nkomerero y'eggulu. Era muyigire ku mutiini olugero lwagwo, ettabi lyagwo bwe ligejja n'amalagala ne gatojjera, mutegeera ng'omwaka guli kumpi, era nammwe bwe mutyo bwe mulabanga ebyo nga bituuse, mutegeere ng'ali kumpi ku luggi. Mazima mbagamba nti emirembe gino tegiriggwaawo n'akatono okutuusa ebyo byonna lwe birituukirira. Eggulu n'ensi biriggwaawo, naye ebigambo byange tebiriggwaawo n'akatono. Naye eby'olunaku olwo oba ekiseera ekyo tewali amanyi, newaakubadde bamalayika abali mu ggulu, newaakubadde Omwana, wabula Kitange. Mwekuumenga, mutunulenga, musabenga, kubanga temumanyi biro we birituukira. Ng'omuntu eyaleka ennyumba ye n'atambula mu nsi endala, ng'awadde abaddu b'obuyinza, buli muntu omulimu gwe, n'alagira omuggazi okutunula. Kale mutunule, kubanga temumanyi mukama w'ennyumba w'alijjira, oba kawungeezi, oba ttumbi, obanga enkoko ekookolima, oba nkya, atera okujja amangu ago n'abasanga nga mwebase. Era kye mbagamba mmwe mbagamba bonna nti mutunule. Makko essuula ey'e14. Awo bwe waali wakyabulayo ennaku 2 embaga y'Okuyitako n'emigaati egitazimbulukuswa etuuke, bakabona abakulu n'abawandiisi ne basala amagezi bwe banaamukwata mu lukwe n'okumutta, kubanga baagamba nti si ku lunaku lwa mbaga, mpozi waleme okubaawo akeegugungo mu bantu. Awo bwe yali mu Besaniya mu nnyumba ya Simooni omugenge, ng'atudde ku mmere, omukazi yalina eccupa ey'amafuta ag'omugavu ogw'omuwendo omungi ennyo, n'ajja n'ayasa eccupa, amafuta n'agafuka ku mutwe gwe. Naye waaliwo mu bo abamu abaasunguwala nga bagamba nti, amafuta gafudde ki bwe gatyo? Kubanga amafuta gano bandiyinzizza okugatundamu eddinaali 300 n'okusingawo n'okugabira abaavu. Ne bamwemulugunyiza. Naye Yesu n'agamba nti, mumuleke,
mumunakuwaliza ki? Ankoledde ekikolwa ekirungi. Kubanga abaavu bwe muli nabo bulijjo, na buli lwe mwagala muyinza okubakola obulungi, naye nze temuli nange bulijjo. Akoze nga bw'ayinzizza, asoose okufuka amafuta ku mubiri gwange nga bukyali okunziika. Mazima mbagamba nti Enjiri buli gye neebuulirwanga mu nsi zonna, n'ekyo omukazi ono ky'akoze kinaayogerwangako okumujjukira. Awo Yuda Isukalyoti eyali omu ku 12 n'agenda eri bakabona abakulu okumuwaayo gye bali. Awo bwe baawulira ne basanyuka ne basuubiza okumuwa effeeza. N'asala amagezi bw'anaalaba ebbanga okumuwaayo. Awo ku lunaku olwasooka olw'emigaati egitazimbulukuswa, lwe batta Okuyitako, abayigirizwa be ne bamugamba nti, oyagala tugende wa tutegeke gy'onooliira Okuyitako? N'atuma ab'oku bayigirizwa be 2 n'abagamba nti, mugende mu kibuga, anasisinkana nammwe omusajja nga yeetisse ensuwa y'amazzi mumugoberere, yonna yonna mw'anaayingira mugambe nannyini nnyumba nti, omuyigiriza agambye nti, ennyumba eri ludda wa mwe nnaaliira Okuyitako n'abayigirizwa bange. Anaabalagayo yennyini ennyumba ennene eya waggulu eyaliriddwa etegekeddwa, mututegekere omwo. Awo abayigirizwa ne bagenda, ne bajja ku kibuga, ne balaba nga bwe yabagambye, ne bategeka Okuyitako. Awo bwe bwawungeera n'ajja ne 12. Awo bwe baali batudde ku mmere, Yesu n'agamba nti, mazima mbagamba nti omu ku mmwe alya nange anandyamu olukwe. Ne batanula okunakuwala n'okumugamba kinnoomu nti, ye nze. N'abagamba nti, omu ku 12 akoza nange mu kibya ye wuuyo. Kubanga Omwana w'Omuntu agenda nga bwe kyamuwandiikwako, naye zirimusanga omuntu oyo alyamu olukwe Omwana w'Omuntu. Kyandibadde kirungi eri oyo singa teyazaalibwa omuntu oyo. Awo bwe baali balya, n'atoola omugaati. Awo bwe yamala okwebaza n'agumenyamu, n'abawa n'agamba nti, mutoole, guno gwe mubiri gwange. N'addira ekikompe, awo bwe yamala okweyanza n'abawa, ne banywako bonna. N'abagamba nti, guno gwe musaayi gwange ogw'endagaano oguyiika olw'abangi. Mazima mbagamba nti sirinywa nate ku bibala ku muzabbibu okutuusa ku lunaku luli lwe ndigunywa omuggya mu bwakabaka bwa Katonda. Awo bwe baamala okuyimba oluyimba, ne bafuluma ne bagenda ku lusozi olwa Zeyituuni. Awo Yesu n'abagamba nti, muneesittala mwenna, kubanga kyawandiikibwa nti, ndikuba omusumba n'endiga zirisaasaana. Naye bwe ndimala okuzuukizibwa, ndibakulembera okugenda e Ggaliraaya. Naye Peetero n'amugamba nti, newaakubadde nga bonna baneesittala, naye si nze. Yesu n'amugamba nti, mazima nkugamba nti, ggwe leero ekiro kino, enkoko eneeba tennakokkolima emirundi 2, onooneegaana emirundi 3. Naye ne yeeyongera nnyo okwogera nti, newankubadde nga kiŋŋwanira okufiira awamu naawe, siikwegaane n'akatono. Era bonna ne bagamba bwe batyo. Awo ne bajja mu kifo erinnya lyakyo Gesusamaane, n'agamba abayigirizwa be nti, mutuule wano mmale okusaba. N'atwala Peetero ne Yakobo ne Yokaana wamu naye, n'atanula okuwuniikirira n'okweraliikirira ennyo. N'abagamba nti, emmeeme yange eriko ennaku nnyingi zigenda kunzita, mubeere wano mutunule. N'atambulako katono n'avunnama n'asaba obanga kiyinzika ekiseera kimuyiteko. N'agamba nti, Abba, Kitange, byonna biyinzika gy'oli, nzigyako ekikompe kino, naye si nga nze bwe njagala, wabula nga ggwe bw'oyagala. Awo n'ajja n'abasanga nga beebase, n'agamba Peetero nti,
Simooni, weebase? Tobadde na maanyi ag'okutunula n'essaawa emu eti? Mutunule, musabe, muleme okuyingira mu kukemebwa. Omwoyo gwe gwagala naye omubiri gwe munafu. Nate n'addayo n'asaba, n'ayogera ebigambo bimu na biri. N'akomawo nate n'abasanga nga beebase, kubanga amaaso gaabwe gaali gakambagga nnyo, so tebaamanya bwe banaamuddamu. N'ajja omulundi ogwokusatu n'abagamba nti, mwebakire ddala kaakano muwummule, kinaamala, ekiseera kituuse. Laba, Omwana w'Omuntu aweebwayo mu mikono gy'abalina ebibi. Muyimuke tugende, laba, andyamu olukwe anaatera okutuuka. Awo amangwago bwe yali akyayogera, Yuda omu ku 12 n'ajja n'ekibiina wamu naye abaalina ebitala n'emiggo, nga bava eri bakabona abakulu, n'abawandiisi, n'abakadde. Era oyo eyamulyamu olukwe yali abawadde akabonero ng'agamba nti, gwe naanywegera nga ye wuuyo, mumukwate mumutwale nga mumunywezezza. Awo bwe yatuuka amangwago n'ajja gy'ali n'agamba nti, Labbi, n'amunywegera nnyo. Ne bamussaako emikono gyabwe ne bamukwata. Naye omu ku abo abaali bayimiridde awo n'asowola ekitala, n'atema omuddu wa bakabona asinga obukulu, n'amusalako okutu. Awo Yesu n'addamu n'abagamba nti, munjigiridde nga bwe mujjira omunyazi, n'ebitala n'emiggo okunkwata? Buli lunaku nabeeranga nammwe mu Yeekaalu nga njigiriza, nga temwankwata. Naye kino kikoleddwa ebyawandiikibwa bituukirire. Awo bonna ne bamwabulira ne badduka. Awo omulenzi omu n'amugoberera eyali yeebiikiridde olugoye olw'ekitaani lwokka ku mubiri, ne bamukwata, naye n'abalekera olugoye olw'ekitaani n'adduka bwereere. Awo ne batwala Yesu eri kabona asinga obukulu, ne bamukuŋŋaanirako bakabona abakulu bonna, n'abakadde, n'abawandiisi. Awo Peetero n'amugoberera wala okutuuka munda mu luggya lwa kabona asinga obukulu, yali atudde n'abaweereza ng'ayota omuliro. Abo bakabona abakulu n'ab'omu lukiiko bonna ne banoonyeza Yesu abajulirwa ab'okumussa, so ne batabalaba. Kubanga abaamuwaayiriza eby'obulimba bangi, so n'okuwaayiriza kwabwe tekwali kumu. Awo abamu ne bayimuka ne bamuwaayiriza nga bagamba nti, ffe twamuwulira ng'agamba nti, ndimenya Yeekaalu eno eyakolebwa n'emikono, ne mu nnaku 3 ndizimba endala eterikolebwa na mikono. So n'okuwaayiriza kwabwe okwo nakwo tekwali kumu. Awo kabona asinga obukulu n'ayimirira wakati, n'abuuza Yesu ng'agamba nti, gwe toyanukula n'akatono? Kiki kye bakulumiriza bano? Naye n'asereka busirisi n'atayanukula n'akatono. Nate kabona asinga obukulu n'amugamba nti, gwe Kristo, omwana w'oyo eyeebazibwa? Yesu n'agamba nti, nze nzuuno. Nammwe muliraba Omwana w'Omuntu ng'atudde ku mukono ogwa ddyo ogw'amaanyi, ng'ajja n'ebire eby'eggulu. Awo kabona asinga obukulu n'ayuza engoye ze, n'agamba nti, twetaagira ki nate abajulirwa? Muwulidde obuvvoozi bwe, mulowooza mutya? Bonna ne bamusalira omusango ng'asaanira okufa. Awo abamu ne batanula okumuwandira amalusu, n'okumubikka mu maaso, n'okumukuba ebikonde, n'okumugamba nti lagula. Abaweereza ne bamutwala nga bamukuba empi. Awo Peetero bwe yali wansi mu luggya, omu ku bazaana ba kabona asinga obukulu n'ajja. Awo bwe yalaba Peetero ng'ayota omuliro, n'amutunuulira n'agamba nti, naawe walina Omunnazaaleesi Yesu. Naye ye ne yeegaana ng'agamba nti, simanyi, so sitegera ky'oyogera. N'agenda ebweru mu kisasi, enkoko n'ekookolima. Awo omuzaana n'amulaba, n'atanula nate okubagamba abaali bayimiridde awo nti, ono weewaabwe. Naye ne yeegaana nate. Awo
Bwe waayitawo ekiseera kitono, abaali bayimiridde awo ne bagamba Peetero nate nti, mazima oli weewaabwe, kubanga oli mu Ggaliraaya. Naye n'atanula okukolima n'okulayira nti, simanyi muntu ono gwe mwogerako. Amangwago enkoko n'ekookolima omulundi ogwokubiri. Awo Peetero n'ajjukira ekigambo Yesu bwe yamugambye nti, enkoko eneeba tennakookolima mirundi ebiri, onooneegaana emirundi 3. Kale bwe yalowooza n'akaaba amaziga. Makko essuula ey'15. Awo amangwago bwe bwakya enkya, bakabona abakulu n'abakadde n'abawandiisi n'ab'omu lukiiko bonna ne bateesa, ne basiba Yesu, ne bamutwala ne bamuwaayo eri Piraato. Awo Piraato n'amubuuza nti, ggwe kabaka w'Abayudaaya? Bwe yaddamu n'amugamba nti, gw'oyogedde. Awo bakabona abakulu ne bamulopa ebigambo bingi. Awo Piraato n'amubuuza nate ng'agamba nti, toyanukula n'akatono? Laba ebigambo bingi bye bakuloopa. Naye Yesu n'ataddamu nate kigambo. Piraato n'okwewuunya ne yeewuunya. Awo ku mbaga yabateeranga omusibe omu gwe baamusaba. Awo waaliwo omu ayitibwa Balaba, eyasibibwa n'abo abaajeema abatta abantu mu kujeema okwo. Awo ekibiina ne kirinnya ne kitanula okumusaba okubakola nga bwe yabakolanga. Awo Piraato n'addamu ng'agamba nti, mwagala mbateere kabaka w'Abayudaaya? Kubanga yategeera nga bakabona abakulu bamuweesezzaayo buggya. Naye bakabona abakulu ne baweerera ekibiina nti, Balaba gw'aba abateera. Awo Piraato n'addamu nate n'abagamba nti, kale naamukola ntya gwe muyita kabaka w'Abayudaaya? Awo ne boogera waggulu nate nti, mukomerere. Awo Piraato n'abagamba nti, kazi kibi ki ky'akoze? Naye ne beeyongera nnyo okwogera waggulu nti, mukomerere. Awo Piraato bwe yali ng'ayagala okusanyusa ekibiina, n'abateera Balaba, n'awaayo Yesu okukomererwa ng'amaze okumukuba. Awo baserikale ne bamutwala munda mu luggya oluyitibwa Pulayitoliyo, ne bayita ekitongole kyonna okukuŋŋaana. Ne bamwambaza olugoye olw'effulungu, ne baluka engule ey'amaggwa ne bagimutikkira, ne batanula okumulamusa nti, mirembe kabaka w'Abayudaaya. Ne bamukuba olumuli mu mutwe, ne bamuwandira amalusu, ne bafukamira ne bamusinza. Awo bwe baamala okumuduulira, ne bamwambulamu olugoye olw'effulungu, ne bamwambaza engoye ze, ne bamutwala ne bamufulumya okumukomerera. Ne bawaliriza omuntu eyali ayita Simooni ow'e Kuleene ng'ava mu kyalo kitaawe wa Alegezanda ne Luufo okugenda nabo okwetikka omusaalaba gwe. Ne bamuleeta mu kifo Gologoosa, okutegeezebwa kwakyo nti kifo kya kiwanga. Ne bamuwa omwenge ogutabuddwamu envumbo, naye ye n'atagukkiriza. Awo ne bamukomerera, ne bagabana ebyambalo bye nga babikubirako obululu, buli muntu ky'anaatwala. Awo essaawa zaali ziri 3 ne bamukomerera. Awo ebbaluwa ey'omusango gwe n'ewandiikibwa waggulu nti, kabaka w'Abayudaaya. Era n'abanyazi 2 ne babakomerera wamu naye, omu ku mukono gwe ogwa ddyo n'omulala ku gwa kkono. Olwo ekyawandiikibwa ne kituukirira ekigamba nti, n'abalirwa awamu n'abasobya. Awo abaali bayita ne bamuvuma nga banyeenya emitwe gyabwe nga bagamba nti, so ggwe amenya yeekaalu n'ogizimbira ennaku 3, weerokole ove ku musalaba. Era bakabona abakulu ne baduula bwe batyo, n'abawandiisi bokka na bokka ne bagamba nti, yalokola abalala, tayinza kwerokola yekka. Kristo kabaka wa Isirayiri ave kaakano ku musaalaba, tulyoke tulabe tukkirize. Nabali abaakomererwa naye ne bamuvuma. Awo essaawa bwe zaali ziri 6 ne waba ekizikiza ku nsi yonna okutuusa ku ssaawa ey'omwenda. Awo mu ssaawa ey'omwenda
Yesu n'akaaba n'eddoboozi ddene nti, Eroyi, Eroyi, lama sabakusaani? Okutegeezebwa kwakyo nti, Katonda wange, Katonda wange, kiki ekikundesezza? Awo abamu ku abo abaali bayimiridde awo bwe baawulira ne bagamba nti, Laba, ayita Eriya. Awo omu n'addukana, n'annyika ekisuumwa mu nvinnyo enkaatuufu, n'akissa ku lumuli, n'amuwa okunywa ng'agamba nti, Leka tulabe nga Eriya anajja okumuwanula. Awo Yesu n'akaaba n'eddoboozi ddene n'awaayo obulamu. Awo n'eggigi ery'omu Yeekaalu ne yeeyolekamu wabiri okuva waggulu okutuuka wansi. Awo omwami w'ekitongole eyali ayimiridde awo ng'amwolekedde, bwe yalaba ng'awaddeyo bulamu bw'atyo, n'agamba nti, Mazima omuntu ono abadde mwana wa Katonda. Era waaliwo walako abakazi nga balengera, mu abo waaliwo ne Maliyamu Magudaleene, ne Maliyamu nnyina Yakobo omuto ne Yose, ne Saalome. Abo bwe yali mu Ggaliraaya be baayitanga naye nga bamuweereza, n'abakazi abalala bangi abaalinnya naye e Yerusaalemi. Awo bwe bwawungeera, kubanga lwali lunaku lwa kuteekateeka, lwe lunaku olusooka Ssabbiiti, Yusufu ow'e Alimasaaya, omukulu ateesa ow'ekitiibwa, era eyasuubiranga yennyini obwakabaka bwa Katonda, n'aguma n'ayingira eri Piraato nga tatya, n'asaba omulambo gwa Yesu. Awo Piraato ne yeewuunya bw'afudde amangu, n'ayita omwami w'ekitongole n'amubuuza obanga ekiseera kiyiseewo yaakafiira. Awo bwe yakiwulira okuva eri omwami, n'awa Yusufu omulambo. Ye n'agula olugoye olw'ekitaani, n'amuwanula, n'amuzinga mu lugoye olw'ekitaani olwo, n'amussa mu ntaana eyasimwa mu lwazi, n'ayiringisa ejjinja ku mulyango gw'entaana. Maliyamu Magudaleene ne Maliyamu nnyina Yose ne balaba we yateebwa. Makko essuula ey'ekumi-n'omukaaga. Awo Ssabbiiti bwe yaggwaako, Maliyamu Magudaleene ne Maliyamu nnyina Yakobo ne Saalome ne bagula ebyakaloosa bajje bamusiige. Awo bwe bwakya enkya ku lunaku olusooka mu wiiki, enjuba bwe yali yaakavaayo, ne bajja ku ntaana. Awo baali beebuuzaganya bokka nti, Ani anaatuyiringisiza ejjinja okuliggya ku mulyango gw'entaana? Abo bwe baatunuulira ne balaba ejjinja nga liyiringisibbwa ku bbali, kubanga lyali ddene nnyo. Awo bwe baayingira mu ntaana, ne balaba omulenzi ng'atudde ku luuyi olwa ddyo, ng'ayambadde olugoye olutukuvu, ne bawuniikirira. N'abagamba nti, Temuwuniikirira. Munoonya Yesu Omunnazaaleesi, eyakomererwa, azuukidde, tali wano, laba ekifo we baamussa. Naye mugende mubuulire abayigirizwa be ne Peetero nti abakulembedde okugenda e Ggaliraaya. Eyo gye mulimulabira nga bwe yabagamba. Ne bava mu ntaana nga baddukana mangu, kubanga okukankana n'okusamaalira byali bibakutte, so ne batabuulirako muntu kigambo kubanga baatya. Awo bwe yamala okuzuukira mu makya ku lunaku olw'olubereberye ku nnaku omusanvu, n'asooka okulabikira Maliyamu Magudaleene gwe yagobako dayimooni omusanvu. Oyo n'agenda n'abuulira abaayitanga naye nga banakuwala nga bakaaba. Awo bo bwe baawulira nga mulamu ng'alabiddwa ye ne batakkiriza. Ebyo we byaggwa, n'alabikira bannaabwe babiri mu kifaananyi kirala nga batambula nga bagenda mu kyalo. Awo abo ne bagenda ne babuulira bali abalala, so ne batakkiriza. Oluvannyuma n'alabikira 11 nga batudde ku mmere, n'abanenya olw'obutakkiriza n'obukakanyavu bw'emitima gyabwe, kubanga tebakkiriza abaamulaba ng'amaze okuzuukira. N'abagamba nti, Mugende mu nsi zonna mubuulire Enjiri eri ebitonde byonna. Akkiriza n'abatizibwa alirokoka, naye atakkiriza omusango gulimusinga. Era obubonero buno bunaagendanga n'abo abakkiriza: banaagobanga emizimu mu linnya lyange, banaayogeranga ennimi empya,
banaakwatanga ku misota, bwe banaanywanga ekintu ekitta tekiibakolenga kabi n'akatono, banassangako emikono abalwadde, nabo banaawonanga. Awo Mukama waffe Yesu bwe yamala okwogera nabo, n'atwalibwa mu ggulu, n'atuula ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. Bali ne bafuluma ne babuulira wonna wonna Mukama waffe ng'akoleranga wamu nabo era ng'anyweza ekigambo mu bubonero obwakiddiriranga. Amiina.